Landlord avudde mu mbeera n'atabukira abapangisa be okuli Kiyemba Twaha ne muganda we Ssewakiryanga Busulwa Frederick owa Jjajja and Grandsons Auto Spare Parts ng'agamba nti abakoye okumujogera ku njuuze ko n'okwekola obusolosolo ekiviiriddeko entalo obutaggwa mu bapangisa be. Emizege egitategeerekeka Kaala ne Ssebunya baava wano nga tulina bye tutakkiriziganya nabyo era ne basalawo babikole ku kifuba. Landlord ono Seth Bala agamba nti Mbatajjooga asula ntebe nga yatuuka n'okweyita omukoddomi mu luggya lwe wadde nga talina muwala we yenna gwe yali amwanjulidde. Wayogedde ku maka gange wano siina kye nayogedde ku maka go ssebo wano tonaga nti mukama wange oba tokyogerangako ne bibaddewo mu lukiiko olutuuziddwa Musalo Kyamuzi ssente wa Mutoola zooni Entinda ku maduuka ga Bbaale Kiyemba g'apangisa ne muganda we Ssewakiryanga okugonjoola obutakkaanya obuliwo wakati w'ababiri bano olw'abapangisa bannaabwe ababalumiza okubaliisa akakanja n'okwenyigira mu bikolwa eby'akalogo kalenzi. N'agamba omwami gwe twateekawo okwera oluggya leero tokola ki toyera luggya era ne buli yalinga atugamba nti bwe tujja ne tugamba katwere omukazi tayera muba n'ebisiraani biki banaita amazima twafunamu wano jjajja tutabula jjajja lwaki takkiriza naye n'atukkiriza ffe tukole. Abapangisa balaze akatambi akakwatiddwa kamera eziri ku kikomera ng'omu ku bano yeekejja n'ensuwa erimu omuliro kyokka ebyokunyookeza ensuwa Kiyemba agamba tekirina buzibu bwonna nga bakikuliriza balina bigendererwa byabwe. ffe wano we lose business chairman tukolagano mafuta petro singa okoleza emmotoka ne zikwata singa okoleza ebintu ne bikwata kyogamba fera tulina nsuwa. Ensonga zino tuzimalewo kubanga bwe ziba za bulogo zibakwatiramu omuwala wange kale Landlord wange ajja apita aginyinyonnyoleko. Bale yeekokkodde enjuzi eyeezimbira okumubuuzaako emirembe n'asaba olukiiko lumukkirize agobe Kiyemba ne Ssewakiryanga ng'omuliro gwe bazungiza mu nsuwa guyinza okuvaako ebintu by'abapangisa abalala okujja. kubanga ekizimbe ng'ekyo ekirabe nga kiri ng'ate kiyidde mu bwakalogo kalenzi. Kiyemba yeegayidde Landlord amuweeyo emyezi 3 banoonye gye basewunkira ng'asuwansa n'oku mazzi. Singa bwe yatuwa tenancy agreement akwate ekintu kyangu nnyo atuweeyo emyezi emeka nga tugisasula si gyakwereera tumusaba era tetumulagira. ekintu kino tukitandise leero ewaffe mutuddeyo omulundi ogutali gumu segiri ebiri tegiri 3 era paka lwe mwagamba tukoyo tutuuzanga abaana abato. Ye Ssewakiryanga bw'atuukiriddwa ku lukomo lwa ssimu asambaza ebyokwenyigira mu bikolwa eby'akalogo kalenzi. Oli musajja muganda nayokeza ensuwa yange mu kikolwa eky'obulogo. Ssentebe Lukyamuzi oluvannyuma lw'okuwuliriza Landlord n'abapangisa baabwe ne bagaana okukkaanya asazeewo okwongeza olukiiko luno okutuusa ku lwokuna lwa wiiki ejja lwe banaasalawo eggoye kyokka n'abasaba okukuuma emirembe. Anyokeza ensuwa ng'agenda kukola kuteeka mu mazzi naye lwakuba ensobi gye yakola yanyokeza ensuwa n'agisinza ku bbalaza lwe n'agyongerako mu maaso ate n'ekirala bagamba nti yakola nnyo okusinga banne kati ne kirimu ebyo kompiitinga mu bizinensi. James Magala yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.